Okyalaba okwanjula n'embaga. Thank God. Thank God. Bana umukolo nga gunyumye. Bana ekitiibwa kya Mukama, ekitiibwa kya Mukama. Bana ng'oli otya? Ndi bulungi nnyo Sharita. Omukyala omulabyeko ogwokubiri. Wuuyo mulabako. Bana ng'olina omuntu. Mulina ekitiibwa kya Mukama. Amiina. Oyagala mugamba ki leero omukyala wo? Yeewale kugumiikiriza. Yeewale kuleeta oda mu bulamu bwange. Yakutereeza? Nnyo. Biki byozze omuyigamu ebikuleese wano n'ojja emitiana? Asalawo. Asalawo ayamba ki? Asalawo omanya nti bw'osula siteepu oli yasazeewo bw'oba osudde ekirungi. Yasalawo n'abeerawo kuba nkyali ku ssomero n'alinda n'ensoma kati era olunaku lutuuse oda ya Katonda emala n'etuuka. Mulinayo ka bebi? Nina ka bebi kagenda weza myaka 2. Munazaako munayongerako? Abalongo. Oga oli awo saalongo tu? Amiina. Babaze ku bantu ssebo ozze n'abantu abasanyufu abalungi. Abantu banyambye nnyo abantu b'ewaffe. Sooka nebaza Mukama, nebaza bazadde bange mwami n'omukyala Kinobe n'emikwano gyaffe bingi, mikwano gyaffe mu Uganda yonna, banaye mikwano gyaffe ku commission, mikwano gyaffe IRC Kiryandongo, basaba banange betuweereza nabo, mikwano gyaffe mu IAD Tina gyakolera, mikwano gyaffe ku kyalo. Bagambe Tina muleta. Ate bamukwata officially. Kale bana. Iye, sister wange. Banaye omukyala tumufunye omugwati wali mulala. Kakati nze mbakubiriza okwekwasa Katonda beeyagale baleme wuliriza bigambo ekimu kiba kijja tambula bulungi. Kale ssebo katukuleke olina akayimba kweyagala omuweereza? Akayimba kenjagala omuweereza akayimba bakakubye dda naye era akayimba kaffe nnyo nti ezaabu wange naye
akamanyi kayimba kaffe ebbanga eye teyanziza nnyo kale bambi naye mugyebale obwedde oli awo obwedde ndi wano nga nnyumirwa obwogamba abagole baffe leero ekituufu ndi musanyufu nnyo olw'olunaku luno kuba zonna zibadde nteekateeka za Mukama abagole bali kuba bamalirivu naffe tubadde bamalirivu nti olunaku luno lwabwe era nga kyembasibirira twagala obufumbo bwennyini obutali mu bulimba obutali mu bukuusa ate okuwayo buli kimu n'okukwatagana tuzale n'abalongo ekanda gyembasibirira obumu bwe bugagga amina kale mukale teva ku Delta TV tukoleba n'ebintu bingi oba tunayitawa nkubuli nino balizibye oba tugenda yitawo omusajja alese ebintu omanyi tuno tetulina kati wakuyita tetulina wakuyita olutalo n'obudugaza ekitiibwa kya Mukama okusokera ddala n'emikwano gyange bana tova ku Delta TV tukole tuli banafe aba Sharitas Bridal World abaguddewo boarding section ate nga tulina gowns changing dresses na buli kimu tutandika omukolo gwo mu lunaku lumu katunyumirwa omukolo mukaagala twebaza okukuuma kino n'okumuwabula ng'akula yanyanza omuko kubanga kusaawa eri ey'oluvannyuma nga sinema tugiwunzika tujja kwambala ekanzu eno sewo ku mbaga abaana mwaze mumaliridde bwe abakulu tetunnabako wabadde era ku mbaga eyo abantu b'Essekanyonyi ak'Amatendo bali babeesunze okulabako obutalemererwa n'amafuta gaagano omwana wange bamuwadde n'amafuta soka temuko siima omugagga bawulya nga kijja kikwe olaba tekikola ngwakireka omugagga fiiriye yonna yakoze ejja natukiza ekyo kyasobola okukola ekisuubya nti nakuba nenkolagana mukozi yamusaba nabikole naye kinakumukubanga sigadde bwe nabikole naye kubamu ye naageza naawe kasita okula bali biggwa wamumenemenida ayikutaga omwana omuwala gwekola bukozi nga loboti ngaoteekawo omwana omulenzi mukwasa sumulule tosimani sumulula budde budduse babekirya ndongo twagala genda abalwa lindako nkuwa omuzindaalo oyogere onywereze eddala emaaliyo otaddeko sengenge otaddeko gotto abakeeke nga mwanguye okusalaasala mangu munange ezaabu wange hani wange olwo tusiibudde munange tutaddeko empepe eno yankusibidde awo kusibira awo era woobadde
paka olunaku luli jali tekigala webalijjo omwana werage boti laga boti engalo enseekaabe laga boti engalo kati mwe mwaga okoleko musuubiza mpaka bukadde olenzi yeetegeesa ennyo alinga omukatu kyagenda ofuna omukama aliwa hani mpambaza essaawa eno ekujjukizenga obudde buli woobanga okomangawo ewaka berengawo mu budde omanye mbumbanga nkulinze essaawa yonna tenenkomana nekuwa entunga mwatoleko tolako gwe mukwase mulagirire atoleko kyayagala omwana omulenzi kwata esiyani negaalo omuwe naye atoleko kyayagala kulira emirembe muwulire emirembe kati metodi bagyeko esiyani ebisigadde nakatikati naawe oyinza okikola ogenda kutikula omukwateko mu nsingo akakane tuletedde kano kabbo ka muwala kalimu ebirungi bingi kusaba ogira ng'olyangako kawaini onywengako nga bw'onninda okutuusa okutuusa lw'ononkima kakati kino ekirabo kya maama kusaba okimumpeere tweyanziza tweyanzenke nakino ekirabo kusaba okintusize taata gambe tweyanziza byonna kakati nakino kikyo netaata eno yabakolekeddeko bonna egituweeno eno bakozi babokola nawo bonna baana bange webale kujja kutulabako n'ebirala byaffe byonna byonna tubiyanziza n'abakulu mu batulabira sira bangi byaffe byonna tubifunye bagaliza mirembe mugimu bulamu ebiseera ebisinga tugenda netwebuuza netugamba nti bannange kyekireetedde amaka ga gundi okubeerawo kyekireetedde amaka ga gundi okubeerawo abantu bano lwe babeera bonna babeera basanyufu kakati no njagala kubbirako kye basinga okukola abakyala ab'enjawulo wamu n'abaami ab'enjawulo bye bagamba ebisinga okubakolera kwe kubeera nti nno omuntu abeera n'omuntu gw'amanyi titagenda kumusalira musango ng'omuntu oyo anyumirwa buli kimu kyakola ng'omuntu oyo either ye mukyala we oba ye mwami we kakati waafuuse omuntu oyo ng'onyumirwa omwami we byakola oba ng'onyumirwa mukyala we byakola buli obeera nga tobinyumirwa ajja kulabanga gwamusindiikiriza n'olwekyo buli lw'onaabeera omusindiikiriza ajja kunoonyayo abantu ab'enjawulo abanyumirwa byakola kakati beera number 1 fan wa mwami wo beera number 1 fan wa mukyala wo bwagamba nti no kino bw'omulaba omanyi omuntu osobola okumulaba n'ogamba naye gundi anyumirwa kino ng'olulaba ne bw'onaakirwanyisa ne bw'onaakola ki tojja kukijjawo kakati mukyagalire wamu naye nagaa nti mulenzi nyumirwa nnyo okulaba omupiira ojja guyombera oguyombere buli lw'onaaguyombera atandika okwejjako kakati naawe tandika ogunyumirwa wamu naye bw'olaba ng'omukyala yeekyanyumirwa kulaba nnyo buzannyo nga buseera obadde ng'omuggyako remote ne mukyankalana kakati naawe tandika okunyumirwa wamu naye kubanga omuntu oyo tosobola kumukyusa omuntu obeera omwagala nga bw'ali ate omwagala ne byayagala kasita abeera nga byayagala tebikosa bulamu oba okitegedde lwekyo beera number 1 fan w'omuntu wo omusupportinge kyobola abasinga bajja ne batuwa ensonga nti gundi oyo namuwasa oba gundi oyo namufumbira ensonga ye supporter wange
ansupportinga mu buli kyembeera nkola bwe ntandika project bweti naye nayingirawo ne yenyigiramu beera omuntu bw'atyo makaago ate munenga ne Katonda bwakuyamba gajja kubeera obeera number one fan bw'atandika oleeta ekintu gwe basinga okuba endulu walala bannange okikoze okimanyi nti oli wakabi dadi okimanyi nti oli wakabi mami ne baba si wakabi nnyo simanyi bampulidde nenga bwekyo ekiri kwaffe natwetaaga abantu abasupportinga ebirooto byaffe nkwagala nnyo mukwano ngagamba nti bampita Sharita mazima wanvu mukyala Kaweesa era nga mbeera ne ku Delta TV nga nkutuusako programs zibeera bbiri ey'olwesande yeya okwanjula n'embaga ate ey'olwomukaaga yeya mami eyakolamu abeerawo ssaawa emu okwanjula n'embaga kubeerawo ssaawa 12 emini ssaawa 11 mpaka emu tukutuusaako abagole ab'enjawulo ng'era bano b'obalabye naye nga bw'oba wagisubiddwa osobola okutulaba ku Monday ssaawa 11 mpaka emu nga nkola n'abantu ab'enjawulo kubeera nga programu eno etambula bulungi nkola ne Shafik nkola ne Cham nkola ne Lamek nkola ne William n'abalala bonna batuweereza views ez'enjawulo okubeera nga programu eno yeeyongera mu maaso naawe kennyini webali nnyo webali ddala kubeera nga osalawo n'ogamba nti nze sijja kuleeta bafaanananga nti sijja kuleeta bakoppa Sharita ngenda kuleeta Sharita yennyini mukyala Kaweesa omugole ntago ku Sharita's Bridal World genda ku Malakai Ecology omukolo gwo gutambule bulungi nkwagala nnyo atakumira mpeera ku nkumire bye bye. Ndaira sirimba leero bino by'enjogera bya ku mwoyo oboyo omutima gwange munda egukubira nze ne guntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka nyabo